atenze bwemba ng'olyanguze kuyimba abammanyi nga banguze oba aliwo omuntu omu oba babiri making sure mba wa my best performing to the maximum. Kati Balamu yo aba alaba nga sound ye yali mulungi nga ye bw'alowooza oba nga nali sigwa na sound mulungi ebandowooza nga minister naye kye nayogera ensi yonna yali ekiraba sound yali mbi microphone zaali tezoogera screens zaali teziriike emu ya side emu yali teriika abaaliwo mwakiraba natuuka ku stage ne mali dakiika 2 nga tekuli sound nga teyogera kati omuntu ng'oyo ng'ate wabadde omunoonya enkeera ba show before show ng'omunoonya olaba bali siro mu kuteekateeka ebintu byabwe nga tapiikinga simu wavayo n'ayogera ekintu bwe kityo era omulaba nga Balamu yayogedde naye nze nkoze cricket oval emirundi cricket oval yokka sijja babalira zino zi Freedom City biki emirundi egi 5 guno gubadde gwa 6 nga buli show selling out kati nze show yange nafunye abantu weewaawo si bangi nga ba last year nga mukwepiica ne shows endala nebyo bibaawo mu business leero ofuna enkya n'ofiirwa n'ebivulu byali bingi naye sinza byekwasa mbu waliyo eri awire no waliyo gundi eri gundi ebe nasijja byekwasa olunaku lwakeera nga lubi bwe maana bagamba mbu tagenda funa baba yafuna kirungi weewaawo nze kye nalaba nganze after show yange byenzenda ku Monday Tuesday abantu ababadde erugogo bayinza okuba tebabadde bangi naye bakwata n'obayiwa ku jahazi pia that means bayina n'okuggala emiryango jahazi nene naye tetuuka lugogo otegeera ate gwobeera eryeyo ng'oli mu kona flag celebrating manya gravity akubye lugogo emirundi emeka gwe wakagikuba emeka yenna ali mu kucelebrating era bw'obanga tokolangayo bw'okola ogumu n'ogwokubiri kola ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano ate nani stop ate ng'okikola every year olyoka ogambe kati gravity omutujju musobola otegeera lugogo eri lugogoma ojuulya lugogoma abantu bagikuba gumu n'adduka emisini naga asiddayo naye ate nze ne next year ngenda kukola cricket over lugogo yensonga ekiraga mu ndi w'amaanyi ensonga lwaki nze kenafunye abatini buli omu ya celebrate nze buli omu n'omulaba mu kona flag nga awagagamba banaye tumulina leero kitegeeza ki ndi strong era ewa Mick Wine wennyini nga tuze mu reality mukimanyi mu bannamawulire abali wano abantu abaaliyo baali basaamusaamu tegeera yayinayo nga Mick Wine ku maanyi ge era yayina okuba kati nga ttante attambuzi yeeyagala kuba aba yafuna omuntu emyaka gyonna gy'ayimbidde nga takola nkosho n'agala okukozesa opportunity bino ebiri politics engeri gyagudde mu ndongo n'afunayo abantu be yafunye yayina okudda mu kona flag awage ate sijjalekerawo kwogera mazima bro ate saabagamba mujagala mu bantu bwe bati nze nanga nenninda abantu bajje naye mmwe mulinga abagamba mbu nze sifiirwa nze ndi Katonda otegeera kati sigenda kukyesigamya ku muntu yenna otegeera ebyeddwaliro bya ddwaliro ebyendongo yange bya ndongo yange kyatuuseewo siyinza nakizza mabega nina manya kati ki ekiddako abagula tiketi baali bangi bunafuna ssente okitegeera naye ate siri mu mabanja gamu bwe mulowooza okitegeera ng'abalendo agakali singa abamu bamanja ne batwala ebintu bye si bwe kirinze nkola show yange mu bajeti yange abanuupu bwe bamanya mbu gravity tumwetaaga atuyimbire ne bajja ne bansasula njagenda nyimbe DP bwe ngamba twagala tuyimbira njagenda nyimbe naye sijja bagamba mugende muwe DP akalulu oba muwe nuupu akalulu sisali yabo bana Uganda anize zula mbidongwe ndi wakubifiiramu era gwe tolowooza gravity omutujju challenge ngene z'okunjija ku bidongo ze ndi wakuyimba mpaka nga ndabye envi munoe nga mujjuddemu white ebigambo byenze nyimba sibikyusangako era mulimu abagamba gravity wali otuyimbira ebintu ebirungi leero biki byoyimba sikyusangako nenyimba embuzi zakutudde goma kitegeeza ki nenyimba okwepiica nenyimba anyway music wange yoyo ate abayimba music oli omulala nabo gye bali otegeera abantu balina options leero n'owuliriza kino ekya sigenda kwekuusa ku kintu kyonna ky'obutatambula bulungi olunaku lw'enkya tugenda ttaayo oluyimba baluyita njeewulira enkya ngenda ttaayo akayimba bakayita njeewulira bifo nga sinnagenda kayunga gye nnina sho